okyasobeddwa kirabo ki ky'oyinza okuwa omwagalwawo. Leero ngenda kuwa ebirabo by'oyinza okutonera omusajja oyo gw'oyagala n'omusajja birabo ki by'oyinza okuwa omukyala n'ayongera okwagala. Omukwano guzimbibwa ku bintu biringa bibiri. Ekisookera ddala kwe kwogerezeganya oba communication. Tekiri ku ki ky'omugambye naye okyogedde otya oba ddoboozi ki ly'okozesezza. Ekyokubiri kwe kuwaanyisiganya n'omuwa naye n'akuwa. Olumu abakyala balowooza nti basajja bokka be balina okugaba naye naawe osobola okutoolayo akatini kongeza mu mukwano kyongeramu engeri gy'akwagalamu. Kati leero kankuwa ebirabo by'oyinza okuwa omwagalwawo n'ayongera okwagala. Kubuuzaako wenna ndaba amanya gange Nzerukomwa Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga sooka osubscribinge okone ne kadaako bw'ojja osookanga okola vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo bakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga tolina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeho ku mutima gwo okwagira obuweereza buno ngamba by'ensimbi beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba y'emu, nja kuba musanyufu nnyo, Mukama akumpeera ennyo omukisa. Leero nziza okuyambako okulonda ekirabo omwagalwawo kyagenda okwagala ayongere okwagala. Omukwano guzimbibwa ku kuwa, n'akuwa naawe n'omuwa. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Ebirabo bya mirundi ebiri. Ng'ekirabo ekisooka kyekyo ekintu ky'ayagala oba ky'ayinaako passion oba omulimu gw'akola. Katunuulira omwagalwawo biki by'asinga okwagala, biki by'asinga okwogerako. Kati okugeza nze njagala nnyo obuweereza bwa Jack Online Ministry. Kati bw'otunuulira bye neetaaga mu buweereza obwo nga kamera, lamp stand oba ebitangaalo oba omuzindaalo oba laptop oba MBs, kati n'ogula ebiri mu area eyo kubanga nkyagala ate nkimalirako obudde bungi. Bw'ogula ekinyambako buli we mba nkikozesa mba nsharinga oba ngaba n'okwagala kwennina eri ekintu ekyo naawe. Katunuulira by'ayagala omuyambeko mu eyo eriya. Ekirabo eky'omulundi ogwokubiri kye kintu ky'akozesa buli lunaku buli lunaku buli lunaku. Teweetaaga gula kirabo ky'agenda okutereka nga tagenda kikozesa. Naddala abasajja tebaagala birabo bya kutereka, ayagala ekintu ng'agenda bbeera nakyo ng'akikozesa. Bye ŋŋambye nti ebirabo eby'emirundi ebiri, ekisooka ng'ekintu akirinako passion ng'akyagala nnyo n'omuyambako mugulira ku ebyo by'akozesa mu kintu ky'ayagala. Ate ekirabo eky'omulundi ogwokubiri kye kintu ky'akozesa buli lunaku ng'amasuuka, akasenya, blanketi, engoye. Ate bw'obanga ogula ekintu togula kintu kinene eky'ebbeeyi omulundi gumu, wabula gula obuntu obungi nga butonotono ng'ajja kubeerako n'ekimu mu bathroom, awalala mu ddiiro, awalala ku mulimu oba ng'atambula nakyo oba peeni ng'eyo. Kati kansooke nkuwa ebiki omusajja bye yeetaaga by'oyinza omugulira ng'agenda bikozesa buli lunaku buli lunaku. Ekisooka mugulire wallet. Buli musajja yenna alina obuvunaanyizibwa yeetaaga wallet. Buli yonna gy'anaabeera agenze n'akwata mu nsawo ye n'aggyayo wallet ye ajja beera ng'akujjukira. Naye londa wallet ennungi eya leather. Ekyokubiri bw'abanga alina ebirevu nga nze ng'abirwanyisa buli kaseera, mugulire shaving cream oba mashini esala ebirevu. Bw'abanga abikuza nga tabiyigganya nga nze, mugulire grooming kit. Kabeera ka box nga mulimu ebintu byonna by'ayinza okukozesa okutereeza ebirevu bye. Ekyokusatu, mugulire olugoye ate oluwereekerezeeko ebigambo, ojja labika bulungi mu lugoye luno, oba jaketi oba kooti oba mpale oba suuti oba t-shirt, kyonna ky'obeera osiimye. Ekyokuna, mugulire glasses bw'abanga akyali muvubuka naye ate waliwo n'abakadde abaagala eswaga, kati mugulire. Ekyokutaano, mugulire perfumes ez'enjawulo. Oyinza osooka okunoonyereza nga tamanyi n'otegeera perfumes ez'akozesa n'omugulira esukka mu emu. Ate togula birabo bino ku birthday party oba ku Christmas, naye gula mu kaseera nga tabisuubira, kijja kukola nnyo sensi. Ekyomukaaga, mugulire engatto, stocks oba omusipi, naye noonya quality ennungi oba ebintu eby'omutindo. Kati buli we yeesiba omusipi ogwo gwe wamuwa abeera akujjukira.
naye bino byonna ne bw'obikola ng'omuntu tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe oba nga takwagala biyinza obutamukyusa bwongo bwe, ayinza okubitereka obuteresi oba n'abigabira omuntu omulala. Ekyomusanvu, mugulire laptop bag oba ensawo gy'ayinza otwaliramu ebintu bye ku mulimu. Kati ebyo bye yeetaaga, kati katudde ku bintu by'ayagala oba by'ayinako passion. Tunuulira omulimu gw'akola. Bw'abeera nga makanika osobola omugulira toolbox oba waliwo akantu kalinga kafaliso bwe kato ke bateeka wansi nga beebase wansi w'emmotoka nga bakanika. Bw'abeera nga muyizi mugulire effumu, bw'abeera nga ayagala music mugulire ka bluetooth speaker oba zi headphones oba kamera, oba osobola okugenda ne bamuprintingirayo t-shirt nga kuliko erinnya lye oba ekintu ekyo ky'ayagala. Nensanga omuntu nga yaprintinga t-shirt ye nga kuliko Jack Online Ministry oba n'agimpa owulira ng'omuntu oyo omwagala. Kati naye osobola omuprintingirayo t-shirt n'oteekako Arsenal bw'aba nga ayagala nnyo Arsenal, oba omupiira bw'aba nga akyagusamba. Tunuulira omuntu ky'asinga okwagala, kyamaliramu obudde obungi, kyayinako passion, kiwagire. Ajja kugabanya okwagala kw'ayina eri ekintu ekyo naawe akukuwe. Kati kanzire ku sayidi z'abakyala. Sayidi y'abakyala nnyangu nnyo, gw'omwami anoonya ekirabo eky'okuwa omukyala. Tunuulira ebintu by'asinga okwagala, yagamba ddakala gy'asinga okwagala, mugulire olugoye olwa kala eyo, mugulire obugato, necklace, earrings, make-up, chocolate, cutex, perfume, alubamu y'ebifaananyi. Naye waliwo ebirabo omuntu yenna by'atamuwangako, kati gw'aba asooka bimuwa bye bino wammanga. Bw'obanga oyagala aleme kwerabira, ekirabo kyonna ky'omuwa kiteekeko erinnya lye, ategeere nti wakikoledde ye, tekyakuguddeko bugwi nti n'ogamba kamuwe ekirabo. Bw'obanga ogenda mugulira piro, sooka ogende ew'omutunzi bateekeko erinnya lye. Bw'obanga oyagala mugulira keeke ku birthday party ye, genda bateekeko erinnya lye, togula buguzi keeke zino eza bulijjo. Bw'obanga oyagala omukazi akwagala ennyo, ekirabo ky'asinga okwagala kye kiteddy bear. Bino biddole ebinene nnyo, kati okifuula ekyenjawulo ku biteddy bear ebirala, genda ekatwe bateekeko erinnya lye okimuwe. Waliwo ebirabo ebimu bye batunda nga eringa box naye nga mulimu ebintu bingi ebyenjawulo. Ebyo byettanire nnyo, kati okugeza nga box ya make-up ow'enjawulo, ebisanyiriza ebyenjawulo, obwowo obw'enjawulo. Awo obeera omuwa options okusinga okugula ekintu ekimu nga kya bbeeyi ayinza obutakyagala. Naye ate waliwo box ey'ebintu eby'ebbeeyi entono naye nga mulimu options nnyingi, kati ayinza obutayagala kino n'ayagala kiri. Waliwo ayinza okumbuuza, ate we mugulira Bible, ndowooza nti Bible yandibadde nnungi okugulwa nannyini waayo. Bwe bagikuwa obuwi ng'ekirabo togibalaamu value era oyinza obutagisoma, okuggyako singa omuntu gw'ogenda ogigulira ayina ennyonta ey'okusoma Bayibuli, agezaako nnyo nga bw'asobodde naye nga talina ssente, oba ng'asoma Bayibuli zino ez'emitwalo 2.5, kati n'omugulira eri Zodiac ey'emitwalo 25 oba 3, awo obeera omuyambye. Okusinga ono atalina nnyonta ya Bayibuli, ebya Katonda abigenda kitono, oyo ayinza obutagisoma. Kansembyeyo ebirabo 3 buli muntu yenna bye yeetaaga. Ekirabo ekisooka gwe mutima gwo. Beera mwesigwa. Bw'obanga omuntu omwagala, mugambe nti omwagala era kola ebikolwa ebiraga nti nno omwagala. Tomulimbalimba, tomumalira budde. Ekirabo ekyokubiri bwe budde. Omukwano gwonna gwetaaga obudde, awatali budde omukwano gufa. Ekirabo ekyokusatu ky'oyinza okuwa omwagalwawo kwe kubeera omwesigwa. Todeetinga bantu bangi mulundi gumu. Obuzibu obusooka obukirimu, ojja kuluzinga focus nga buli omu omulabako katini. Omu gw'oyagala kasita n'akunyiiza nga bonna obayiwa, so nga ate mu abo mubaddemu omuntu omulungi. Kati sooka omu bwe bigaana olyoke ogende ku mulala. Ate bw'ona okimanyira mu dating ng'odatinga abantu bangi, oyinza oyingira nakyo mbufumbo ne kikufuukira ekizibu ennyo. Ate bw'ona okola okusalawo nti kogendeko n'ono, bali onoobagamba otya? Kati sooka obeere n'omu, beera mwesigwa. Nsaba onteekere wansi mu comment section gwe kirabo ki kye wandyagadde omwagalwawo okuwa. Omulala bw'anaakisoma ajja tegeera ekirabo ky'ayinza okuwa omwagalwawe, omwami n'omukyala.
nkwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Kati nno teweerabira okusubscribinga okoona kadaako. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.